Babi Television Uganda webale kubanga otambulira mu naffe yonna gy'osinzira okubanga otugoberera nsonga ku nsonga nga bulijjo tuyama okubanga tuzikutuusaako butereevu ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda naddala kasita ziba nga nsonga za nkyukakyuka ffe twewaayo okubanga tukutuusaako ebyo byonna ebitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda era gwe abadde atambula naffe manye ensonga ozifuna bulungi nnyo mukaddeko ak'eddembe mu mbeera yonna era nga webale kubanga otambulira wamu naffe okutandala kubanga osubscribing nsabye okikole gwe omupya akwata bambi kigambo subscribing ku mukutu guno gwa Babi Television Uganda bw'omaliriza nkwatira mu kide ekyo then oteekemu all bw'onateekamu all ojja kuba ofuna ka message buli lwe naaba ntaddeyo eggulire lyonna wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda kikuyambe oba ffenna kituyambe okubanga tubunyisa amawulire nga kossa n'ebigambo ebiba bigenda mu maaso n'okubanga biyamba omuntu wa wansi naddala mu struggle ino ekyagenda ddala mu maaso naye ng'olunaku olwaleero munzikirize njogere ku nsonga ya Sheikh Kitty era nga olunaku ze tukubye amabega King Saha yavaayo n'agamba nti Sheikh Kitty tumusondere oba abantu bamusondere emmotoka olw'emirimu emirungi gy'atuusa ku bannayuganda. Jjukira nti ono musomesa wa ddiini ya Buyisiraamu era okusinziira ku bigambo bye ndowooza biri balanced cause omuyisiraamu natali musiraamu ffenna bituyamba era gwatanaba kubanga omumanyaako oba actually ono Sheikh amanyikiddwa nnyo atamumanyi nnyo ku TikTok aba atamumanyi kitegeeza tokozesa nnyo omukutu gwa TikTok naye nga kansoke nkuwe obumu ku butambi bwa Sheikh n'oluvannyuma nkomewo nkutegeeza omulamwa gwa vidiyo eno nkuwe n'ebisingakokko awo byogenda okubanga ofuna mu kavidiyo kano. Kansoke nkuwe clips zino oziwulize bulungi nnyo nsabye ozekkaanye n'oluvannyuma nkomewo tweyongereyo. Noono omwana omulenzi Robert Kyagulanyi Ssentamu omutonzi wa ffenna yamusitula mu nsitula gye yasalawo. Kino tekyetaagisa kuba muwagizi oba butaba, kino kyetaagisa kufumiitiriza kuba mmanyi nti bangi ojja kuddeyo ontuuma okuba omuwagizi nyoba tonnafumiitiriza gwe olwabigambo bino gwe bompita omuwagizi ye atera bwe mba muwagizi neeba nsobi ki kubeera n'abawagira nabo ndooza ddembe lyabwe yadde nze ate kusaidia yange obuwagizi n'obutaba muwagizi mpulira seetaaga nze ekikulu mu byonna kujja kyakuyiga bwe ntula president n'ebyokuyiga biyitirivu ne famire ye yonna ejjudde lessons ejjudde ebyokuyiga kusaidia abafumiitiriza mpitirivu. Bwe tula Mwami Kyagulanyi Ssentamu naye ajjudde ebyokuyiga kusaidia abafumiitiriza okwongera okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi waffe. Baba kuba bannabyabufuzi nga be balonda ani ayina okubakulira ensi yonna gwe yina okwagala nga ali ku ludda oluvuganya ddala bandironze Mwami Kyagulanyi. Olwaleero bukeere ku makya ng'ebiri wakati w'abakulembeze mu kibiina ekyo ekyaba Mwami Kyagulanyi Ssentamu Mwami Mpuuga n'ebiwulirwa teweewuunya obuyinza n'enteekateeka omutonzi w'ebitonde byonna ze yeesigaliza. Gwe muli olaba okusinziira ku bumanyirivu mu by'obufuzi bano bombi Mwami Mpuuga ne Mwami Kyagulanyi Ssentamu ani yandibadde avunaana okulya obukadde 5 kusinziira ku bumanyirivu mu by'obufuzi ne bwe kuba kusinziira ku myaka. Bino byonna byongera kukkaatiriza bukkiriza mu bwomu bw'omutonzi w'ebitonde yasalawo ani gw'anaasitula ddi lw'anaamusitula muki mwanaamusitulira era kumala bbanga ki. Sheikh Kitty y'omu ku banna struggle aba bewandiise bannaddiini aboogera ku nsonga z'enkyukakyuka naddala ku ebyo ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Taleka kubanga mivuyo talina kyagyogeddeko okusinziira ku ebyo ebitambula era nga wawuliddeko wayogedde ku buli bw'enguzi bwa Honorable Mathias Mpuuga abengi nnyo. Kansoke nkwongere clip eno ey'okubiri n'oluvannyuma nja kuba nga nkomawo nate era tweyongereyo n'ensonga zino.
bwe ntunuulira ono omuvubuka olwalera ku bendera ya saidi evuganya mwinako ebyokuyiga naddala bwe nzaayo olutambi emyaka gye 15 emabega noono wallahi owalirizibwaga nti la hawula wala quwata illa billah nga bw'otunulira byali olwaleero oyo omuvubuka waliwo abaali babyetegekerera nga tulaba nga be babisaanidde kati ate olwali be bekukutiriza ku ye wangi nga baba amasuuti gaabwe bagasiba kuvira ddala Makerere bagasiba kuvira ddala mu secondary head boy head girl era ne bayingirirawo ebyobufuzi ng'oli tannabiyingira ng'oli ali mu ndongoze na byakunywa bye kumba amaliza ebyokunywa bye abiteeke wansi ajje n'ate abafufumye la hawula wala quwata illa billah nze ekyo kimu mu bimu ku byenjiga Allah talina kyatasobola mwabawoza omwana atajja omwana Allah asobola nkiddemu nga atagenderedde muli ŋŋamba gwalabanga omwana atasobola Allah talina gwatasobola kuteeka waasazeewo kumuteeka yamugyeyo dda gweyo gy'omulaba najja amutuuza wate n'ajyawo zize nkyogera nene guno omukisa kangukozese nagwo ziremu nkyogere nti nze kamwa koogera ku lw'obukadde n'obukadde bw'abannayuganda abanyigirizibwa ŋŋenda kwesimbawo okuvuganya Museveni ate tumuwangule mu kulonda okujja. Okulonda ffe kwe tugendamu kwe okulonda okwawandiikibwa mu ssemateeka okulonda amateeka okulonda okwogerebwako mu mateeka. Naye ate baganda bange kankozese n'omukisa guno President Museveni okumwasanguliza mu lwatu. Mwami Museveni oyinza okubanga gwe weerabidde bye wayogera ng'oli ku myaka gyaffe mu mwaka gwa 1980. Eryo nno ddoboozi lya President Robert Kyagulanyi Ssentamu ndowooza amaloboozi ga Sheikh Akiti amugawulidde bulungi nnyo era olunaku olwaleero gwe tusondera emmotoka era nga kino ekirowoozo kyaleeteddwa omukulu Mansur amanyikiddwa nga King Saha era nga King Saha kido nnyo oba kyali oba mukwano gwa Sheikh Kiti nga bulijjo bw'abadde nga amuwerako nga ekyokulabirako bwe yazaalibwa omuzadde omukatuliki lukulwe naye n'amuleka asobole okuba ng'asigala mu ddiini ye ey'Obuyisiraamu gye yali yeesaliddewo okubanga agwamu. Bingi nnyo byenkyakutuusaako wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda bula gwatanaba kubanga osubscribinga kikole nsabye okwate ku kigambo osubscribinga wano ku mukutu omaliriza kwata ku kidde ekyo oteekemu all wonna nno ojja kubanga ofuna notification oba ka message buli we tunaba tutaddeyo eggulire lyonna wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda gwe subscribinga ankwebaza okuba ng'otambulira wamu naffe mu ngeri emu oba endala wabula kyenkusaba kintu kimu kwata mu kagambo share amalo osobole okuba ng'otambuza message netuuke ku buli munnayuganda of course yonna gy'asinziirira okubanga agoberera ensonga obanga omutegeeza ki ekigenda mu maaso wano mu ggwanga lyattu erya Uganda mu ngeri emu oba endala tusobole okubanga tutambulira wamu n'okumanya biki ebitambula awo nno kituyambe okumanya buli kimu mu ggwanga lyattu erya Uganda.